Ntera okubagamba wano nti ebyafaayo oba history teyeddamu, naye ffe abantu ffe tuddamu ebyafaayo, ffe tuddamu history. Enjawulo omuzzeemu otya kubanga toyina kipya ky'ogenda kukola kye batakolangako. Kiddamu tewali kipya ky'ogenda kukola nga tekikolwangako. Kakati olunaku olwaleero amawulire amabi gennina eri baganda baffe abawagira Alien Skin mu ndongo kwe kubeera nti emmotoka ze Range Rover ne Ford z'abadde avuga bannannyini baazo bazaagala. Okusinziira ku katambi ke ngenda okuzannyira, bannannyini mamotoka ago bagaagala. Mu ngeri ey'enjawulo bino byali bikoleddwako ku Brian White. Omukulu amanyiddwa nga Kapiteeni Michael Mukula yakwata emmotoka za Brian White zonna ne bazitwala nga batugamba nti Brian White yali teyasasula mmotoka zino kuzimalayo, era tezaali za Brian White, zaali za Kapiteeni Michael Mukula. Wano history wetugambira nti ffe tumuddamu. Duli yali Brian White, leero Alien Skin. Kitegeeza gw'olina okulondawo history gw'ogenda okutambuliramu, mubi oba mulungi. Mawulire si malungi era eri baganda baffe aba Fangoni Forest olw'ensonga babadde bapiininga eddwaliro ly'Ensambya. Bwe kiba nga mukakasa nti Alien Skin yakuba abasawo n'abantu abakuuma eddwaliro, mutuweeyo akatambi, Nsambya ng'esirise. Nga wabula olunaku lumu Alien Skin akomezebwewo mu kkooti, Nsambya etadde akatambi. Kyokka amawulire ge twabadde tufunye nti waliwo okwogerezeganya okugenda mu maaso emabega okusobola okulaba nga bino biggwa. Naawo we muba mwayogedde n'abakulu b'Ensambya ne mubaako enzikiriziganya kwegamba bye mwogerako, kyokka ate nga buli olunaku lumu bakuze mu kkooti ne bata akatambi. Abafangoni njagala bategeeza bino bitandika butandisi. Mwandiraba nga omusajja abasajja bamuvuddemu. Ngenda baako bye mbawa. Abafangoni akajanja kasusse ku kkooti. Nkiddamu kasusse. Abamu kummwe ne mwewera nga mulina ku kkooti nga mugenda okulumba ebitundu eby'enjawulo mube nga mubyokya. Abamu mwagambye kwokya bitebe bya NUP, okwokya eddwaliro ly'Ensambya n'ebirala ebiringa bwe bityo. Tugenda beera nga tutunuulya ensonga zino tuzigaziye. Abaffe abaziraba nti ntono ffe tulaba zigezze. Nzikiriza ntandike ne kano akatambi kennyini ak'omuvubuka ono. Buli Fangoni soja wooli tegeka ekipiira, otegeke petulo, beera n'ekigula ekibiri kikyobiri nakyo. Muwulira Alien Skin bamuleetera ne bamuzaayo. Tulina ebifo bya mirundi nga 10 ebirina okwokyebwa. Ekisooka tulina okwokya eddwaliro ly'Ensambya. Mukitegeera ng'omusango gwe tubateekako wakutta Joram. Ekifo bamutwala omujjanjaba, baayagala nnyo ebibumba okusinga okumujjanjaba ne bamutta. Mukitegeera tugenda osooka okwokya. Ekyokubiri, pulezidenti w'abasiyazi nawulidde nti beegase okutulugunya Alien Skin mu kkomera, beegase n'oli nannyini ddwaliro batulugunya Alien Skin mu kkomera. Tuwaagala twokye ebitebe bya Nuupu byonna mu buli different places mu Uganda. Byonna nabyo tubiteekera omuliro, tubikumeko omuliro. Singa Alien Skin bamuleeta ne bamuzaayo. Buli mwana wa Alien Skin kati mumanye tugenda mu lutalo. Bano abatugamba muno mbu ebintu tubikwata empola, no, si bwekityo bwe kigenda okukola. Gavumenti tugimanyi, basobola omuleeta ne bamuzaayo.
ne bamala ne bagenda mu Simanya, tugenze mu Simanya season, Christmas season, ebyo ebyekisiimu. Buli mwana wa Fangwe nigula ekibiriiti ne Petro, tugenda kwokya ebitebe bya Nuupu byonna n'eddwaliro lyako. Mukitegeera, mwetegeka okwekalakaasa. We are fighting for freedom. Mwasibira omuntu obwereere, mwasiba alien scheme, mwamusibira bwereere. You imprisoned an innocent person. Atalina musango, oyinza otya okungamba nti akasimu ka miliyoni 3 kasibya alien scheme agule emmotoka ya miliyoni 5? Mwasibira omuntu obwereere nga mwagalamu bakutwa. Tenawulidde Kyagulanyi yeegasse ne nannyini eddwaliro ly'Ensambya bakuba alien scheme okutwa. Bamukole nga bwe bakuba Ssegirinnya, nga bwe bakola Ssegirinnya. Kati buli mwana wa Fangwe yenna ali mu ghetto. Kwata ekipiira, okwate Petro, okwate ekibiriiti. Alien scheme bamuleetera ne bamuzaayo. Tugenda ku ddwaliro lya Nsambya, woolaba ekitebe kya Nuupu kyonna nti oba kiri wano oba kiriweemu peteroli okikumeko omuliro. Awo we tulaga, mukitegeera? Awo we tulaga kubanga tetugenda bikwata mpola nga bwe twagala. Eddembe liganye. Eddembe liganye. Buli mwana wa Fangwe stand, we have to fight for freedom. We have to fight for our freedom. Bwe luba lutalo, tugenda kulubawa. Ekiddamu, we lubeera lutalo tugenda dubawa. Target, kwokya bitebe bya Nuupu byonna ebiri mu Kampala. Ebiri mu Kampala ne mu byalo ebisigadde. N'eddwaliro ly'Ensambya. Bonna balina emisango. Kyagulanyi yakwataganye ne nannyini eddwaliro ly'Ensambya bakuba alien scheme. Episo baazimukubye. Nawulidde nti zaabadde za butwa. Ekisooka ku katambi k'omuvubuka oyo, bavubuka mmwe simanyi oba maalo, naye ndowooza butamanya bambi. Okwetunuzaamu essimu n'oyogera ebintu ekisooka nga tebigatta. Alien Skin ne Bobi Wine mu ssaga ezibaddewo, simanyi wawo okijjidde kubeera nga obikwasaganya. Eddwaliro ly'Ensambya okukwatagana ne Alien Skin era nawo nnoonya wa gy'obijje. Kubanga eyali omulwadde yali Joram, si Alien Skin. Now, Nsambya ate yakubye ddi Alien Skin eddagala ery'obutwa. Kibi nnyo era kya bulabe okwogera out of ignorance, okwogeza obutamanya, obutategeera n'okufumiitiriza. Kigenda tuleetera ebizibu abavubuka. Oyo bw'atyo bw'ayogedde. Ne bw'onoonya byonna by'ayogedde temuli sensi. Kubanga tebigatta, tebina ne we byekuusiza ku kyayogerako. Ekyokulumba eddwaliro ly'Ensambya n'okukwatibwa kwa Alien Skin ku by'okubba essimu oba ku bigambibwa nti yabba essimu. Naye njagala kubeera nga mbaako kyenkuwa. Okusinziira ku Kasuku, olunaku olwaleero avuddeyo n'atugamba nti bamutuukiridde ng'ow'amawulire of course, ne bategeeza nti bannannyini mmotoka Alien Skin z'abadde avuga okuli Ford n'okuli Range Rover eyo gy'abadde yayambula n'agifuula ekifudumizi oba ekimenkemenke, bagamba baagala mmotoka zaabwe. Ngenda bbawa olugero wano. Baagala mmotoka zaabwe. Ngenda kubuulira. Bino woowulya nga bitandise okwapeninga. Njagala omanye, tusooke tufune Kasuku. Alien Skin n'emmotoka, nannyini mmotoka nnaajagala. Range Rover gye baabikula. Eyo nje nagireeta enkya. Kuba
owa Ford ajagala teyaggwayo, owa Range Rover naye ajagala teyaggwayo, ate ne bagijjako ebintu, bonnet ne bagijjako, bumper ne bazijja. Wannaye bagamba when it pours it rain, when it rains it pours. Okay, ndowooza ekyo kitegedde. Okusinziira ku muganda waffe Kasuku ne information gye yasobodde okufuna, agamba ebisingako awo ajja kubeera ng'abibawa, era ndowooza more details ajja kuba zibawa Kasuku live ezebikwata ku mmotoka. Naye njagadde kujjayo katambi ako kubeera nga nkusiigira ekifaananyi ekinene oba ekigazi. Tujjukire bulungi nti Brian White yaliko wano ng'amansa ssente ng'azigaba, n'ayingirira ebyobufuzi mpola mpola gy'ali taliiyo. Ne twakitegeera nti omulimu gwe kwali kulwanyisa Bobi Wine. Omulimo gwatuuka ne gukaluba. Bwe gwakaluba baamwefuulira. Mpola mpola batandika omuteekako emisango nti yakabasanya abaana ab'obuwala. Tugenda okumaliriza ng'ensonga zituuse ne mu paalamenti y'eggwanga. Yoga ku mmotoka ze. Kapiteni Michael Mukula n'avaayo n'agamba emmotoka ezo z'abadde nazo motoka zange. Yazigula ne teyazimalaayo n'ebbanga lyaggwaayo. Emmotoka ne bazitwala. Brian White baamuteekako emisango n'atuuka n'okwerwaza nga bamuyita mu paalamenti ng'asindikayo balooya. Paalamenti n'etuuka n'essa ery'okusindika kwegamba ba law enforcement okunona Brian White eyali omugagga oba eyali yeeyita omugagga yatuuka nga bamufunyizza. Leero Alien Skin, City ya Danger, Anirule, bino ebintu biyinza obutabeera byangu, biyinza obutabeera byangu. Nawulidde omuwala nga sinaba kuvaako awo, otegedde nti history takyuka. Ffe abantu ffe tujja tumuddamu. Nga bwe nagambye tewali kipya kigenda kukolebwa. Byonna bye tukola tuddamu ebyo ebyasookawo. Kati Alien Skin azze mu bya Brian White n'abalala bangi. Okay, ekitumazo kitegeera. Waliwo omuwala yavuddeyo n'akola akatambi ng'agamba nti eddwaliro ly'ensambya liveeyo litulage yadde akatambi kamu. Bwe kati nga Alien Skin akuba abasawo n'abakuumi b'eddwaliro. Omuwala ono yayogedde bw'ati oba yatandise bw'ati. Tujja kwogera mutuyita ababi era mugambe nti abo abaana boogera nnyo beetaaga kusitoopingibwa. Era abamu ku ffe muyinza otunoonya ne mututeeka mu makomera. Naye ndi wano neebuuza ddala ki ekyasibisa Alien Skin. Kubanga ddi eddwaliro bwe muba mugamba nti Alien Skin yakuba abasawo, musobola okutulagayo vidiyo emu nga Alien Skin n'abaana be ne Juliyo nga balina omusawo gwe bakuba oba omukuumi gwe bakuba? Kuba ezo vidiyo sinnaziraba. Vidiyo nga nze gye nalaba ku intaneti kuno eri emu nga balina ebibuuzo bye babuuza abasawo. Nenze saalabako muntu yenna ng'akuba musawo. Eyo vidiyo yo temunnagitulaga. Naye nga mu kkooti tutuddemu emirundi ebiri
nga mugamba nti Alien Skin n'abantu be mwagambye mbu be mukyanoonya nti baakuba abasawo kwogasseeko n'abakuumi. President Museveni nze ndi muwagizi wo, naye ebintu ebikolebwa mu Uganda bikolebwa wooli oba wasenguka mu Uganda nga si yeggwa akyali pulezidenti w'eggwanga. Kubanga sikitegeera butegeezi omuntu okuvaayo n'abanja muganda we nti yes mumugambye afudde, n'abagamba nti naye muganda waffe mutuddize nga talina waasaliddwa. Sisuubira nti ekyo kiteesa omuntu mu kkomera. Okuggyako nga mutugamba nti omuntu ayogedde amazima temumwagala mu ggwanga Uganda. Ekirungi omuwala oyo agambye nti muwagizi wa Mwami Museveni, naye ebimu ku byenjagadde okukwatamu oba oku by'ennondo byemu, okuggyako nga omuntu ayogera amazima temumwagala mu Uganda. Kati ekyo ono akitegedde ku oyo gw'ayagala Alien Skin, naye singa babadde baana ba Nuupu oba nga ba NUP be boogera, yandibadde agamba beeyogeza era yandibadde agamba balimba. Naye olw'okuba kikutte ku gw'ayagala Alien Skin, agamba okuggyako nga amazima temugaagala mu Uganda. Naye n'ekirala, gwe nnyinza obutakunenya nnyabo. Lwaki sijja kukunenya nnyo? Kubanga ddala Nsambya abadde tennatuwa katambi. Ne bwe nali nkola emboozi ya Nsambya nabagamba nti mwegendereze nnyo. Abakatuliki bano bantu balalamu. Bw'oba odiiringa nabo, wanumanyi odiiringa ne bamafiya, ate odiiringa n'abantu abalina amaanyi, odiiringa n'abantu abalalamu. Nsambya yatadde akatambi, naye akatambi Nsambya ke yatadde, Nsambya byonna byabaddewo. Alien Skin ne bamukwata bamututte mu kkomera byakasimu, ne relaxinga, ne kakkana, buli ayogera n'ayogera. Ndowooza ne biggwayo, abeereega ebikya ne bibeereega. Finally neeta akatambi. Nyaba akatambi k'obadde oyagala akansambya ke kano ke yatadde. Kalo odde mega wonkofiro yo wadzaawo. Yasa ku ttaka kwe yali najja n'amukola ki? N'amwongera. Agenda n'alinnya ennyonyi emmotoka ya Fango niyiiri. Omulaba sajja atukamunguluza omulaba. Ne basimbula ne bavaawo. That is the video. Oh my God. Eyo ye video. Bantu bakubwa. Kakati nina ekibuuzo bedda kyendaba mu comments. Ng'oli abuuza kakati kituufu baabasamba, kati mutulaga Alien ng'akola ki? Ng'asamba. Because gwe basinga pointing out Alien Skin. Kinnenyamizaamu lwa nsonga nti kiraka mulaba nnyo olugambo. Esaaki yasembye nasemba okulabako nga shene tandika ssaawa emu, naye bwetuuka mu tayimu y'olugambo eshuutinga bwet era bwe luggwa sipiidi kwegwira bweba mmotoka ogiviira kubanga bwekusanga eyinza okumementula.
mulaba nnyo olugambo Yes. ebyamagezi temwagala biraba kakati kiri either way either abakola olugambo tutandika okuteekamu ku byamagezi oba munoonye ku kumanya Alien ye team leader wa Fangon kakati nomunange bayinza obutasiba mwana oyo yasamba oyo naye alowoozebwa okubanga ye yamulagira n'asibwa kuba bakkiriza nti oli aduumira buduumizi ekyo kirina kuba mu kumanya kwaffe ate nabo bakkiriza nti bwe tuba tulina omukulu w'ekikoosi bano abalala ebeera so ne bwaba ku ground taliiko awo naye nga resources ze olaba bakwata yatuma kutemula tulabyeko obutemu bungi ng'eyakuba amasasi nokankuwa example of recent yasembayo wano yatta luwomwa jajja luwomwa eyakakwatibwa saa bosa ye lujja waliwo yamulabako nga asika trigger okuba why didn't you ask nti mutuweeko ku bosa nga akuba amasasi yatuma mwana gwe yatraininga yakuba amasasi ne bosa ye key suspect kubanga yatuma omuki omwana ono oba ontegeera kakati ekyo kyabutamanya wabula era bwe ndaba evidiyo eno nenyongera okutyamu enkyalo akuna ali naakomawo despite ebikoleddwa emabega okusobola okulaba nga tumaliriza omusango guno guveewo owessimu n'atuukirirwa enzikiriza n'etuukibwako mbu either archbishop yanoonyezebwako kuba yalyukiddwako naye owansambya ono w'echurch wa Catholic Church tulabe engeri gye tusobola okwetondamu bwe kibanga nakyo kituufu nga bwe nkiwulira nsambya neetaka vidiyo kano puliranga firimu etandika obutandisi simanyi bwe guba musango kati guba tugenda kuba bwe nzijja Penny nenkugamba kituufu omusango naguzizza nzikiriza nagukoze eki naguzizza Penny nogamba okay it is okay let's do ABCD bwe nvawo Penny ate nawakwata essimu n'akuba ku kisago kye yakubye ekifaananyi n'apostinga kiba kiraga kirala kikuwa endowooza endala negamba nti Penny yandibanga ebigambo bye namugambye yandibanga ali ku peegi ndala kubanga bwe tugenda mu reconciliation we forgive and forget n'ekkanisa bwegamba ontegedde bulungi kati okufuluma kaka vidiyo kano olunaku olw'eggulo Katonda atusaasire it sends a lot of message nze mundaba yange nze nina message gye nalabye nengamba nti kandibanga katandika butandisi kubanga singa tubaddemu omukulu wamala okusibwa pressure ya nsambi avaawo wala bali batandise kampeni ya nsambi nsambi njatukiriziganya simanyi bandaba bobi osobola okumpa engeri gyolabamu n'ensambi tebadde ku pressure ya releasing this video njagala n'abantu abamuntegere siri mu kupininga nsambi waki yatadde ka video naye ndi mu kuyamba gwe alina interest mu musango guno okulaba okusukka bintu wobikola ki wobirabira omwana ono bwe yafa ne tujja abantu ne batandika oleeta bistori bya nsambi ya hospital naffe ne tugenda ne bakola kino ne bakola kiri nga basirise they released the statement okutulaga process eyabaddewo ne tufunayo ne doctor eyatuwa ekiwandiiko kye of course walaba bagezaako kuba ebituli mu gundi ya doctor but it has not been viral kakati kitegeeza nsambya ye ebadde terina pressure yakwennyonnyolako nti vidiyo eno yabadde nsambya okugifulumya ebadde erina gifulumiza mu kaseera ng'abantu bali mu kupiininga nsambya ddala twagala mutukole ki mutukakase nze mundaba yange pressure etekola ki kakati mu kaseera nga tuwadde pressure nsambya neeta vidiyo eyo kyensaba twongere okulowoozaako naddala abalina interest mu musango guno direction y'omusango ono gye gulaga era mmaliriza ngamba ntya
this might not be easy nga bwe kirabika. It is not as small as it seems. Si kitono nga abamu twagala okivuga kibeere. Kuba gungamba otya nti twagendera ku musango gw'akasimu bagugjeewo. No ogw'akasimu gwaliwo naye kati luli gubadde omusango gwafuuse mutono to an extent nti nsobola okukkiriza I acknowledge nti omusango nagukola ki naguzza nenoonya abakulu tutuule wansi twogere wetuba kwetaaga kwetonda twetonde n'ebyetaaga ottereza tubikole ki tubitereeze life moves on oba ontegeera tutuuse mu mbeera nga eyakuba oba eyaduumira abaakuba asibiddwa ndabanga tutuuka mu kiseera nga linganga justice egabiddwa nsambya tetawanyiziddwa. There's no pressure of anyone coming out kugamba nsambya ABCD kati butuuka mu mbeera eyo nsambya naye ate n'ata akatambi ng'enkera tugenda mu kkooti buli omu wooli nyweza munno kyensaba kiri kimu mulekerawo okulowooza nti guno omusango omutono kubanga yandabanga agoba atandika obutandisi. Okay, kansobire nti nno ensonga oziwulidde bulungi naye njagala kuwa abavubuka ababeera ku fangoni amagezi. TikTok ebawadde omukisa okwogera naye ndaba bye mwogera waliwo kali akantu poliisi keetera okukozesa simanyi oba eyawana ekikola nettera okubeera nga tubiraba mu mawanga amalala nti oli waddemu okusigala ng'osirise kubanga buli kyoyogera kijja kukozesebwa mu kkooti ng'obujulizi. Kyova bagamba n'ogamba nti bwe bakwata nga tonnabakola statement na kubaako byoyogera by'otaaja sooka oyogere ne looya akuwabule biki by'olina okwogera ne by'otalina kwogera. Poliisi wekwata kyegambira oli waddemu okusigala ng'osirise. Now twalabe Alien Skin omulundi ogwasembyeyo ng'abawagizi be okuli n'abo omulamuzi be yayogeddeko 18 ku fayiro kuliko abantu 20 ababiri babalina ye Alien Skin ne Julio omukuumi we ne wali 18 kyokka 18 abamu babaddewo ku kkooti tebakwatiddwa. Era omulamuzi n'agamba nti bakyanoonya obujulizi. Otegedde ensonga eyo naye ng'abaliwo bali mu kuwaga abamu baagala na kulaga nti balina kye baagala okukola baagala muntu waabwe. Oli ku fayiro ojje gyembukana oli waddembe okusigala ng'osirise. Era nabadde ndaba munnamawulire ntera omubagamba nnyo Gabriel Bure yavuddeyo n'awandiika posti n'agamba nti abaana ba Fangoni Forest mwandibadde mwaddusedde emisinde nga muli wala nnyo. Simanyi oba yabadde amaze okutegeera katambi kano n'ayagala abalabule naye baalabula ebikoola bibali mu mitwe bwe baba bagaaya tebalowooza era tebafaayo naye ŋŋamba bagenda kubayoola. Alien akomezebwawo lunaku si lwankya leero lwakusatu akomezebwawo nkya lwakuna enkya ndowooza ze nnaku z'omwezi 28. Yes, akomezebwawo nkya naye njagala kuggalawo ne kana akatambi ka muganda waffe Divorce Matovu yali ababuulira biki bye muyinza okuba nga temwawulira bulungi ng'omulamuzi abyogerako era abagamba naliwo mu kkooti bino muyinza okuba temwabigenderera naye nze nabiwulira. Nzigaddewo ne Divorce Matovu njagala kubeebaza buli abaddeko webale nnyo webalire ddala okola kyammwendo okubeera ng'otwegeka amatu kw'ossa n'amaaso okubeera ng'otulaba ate n'okutuwuliriza kyokola kya muwendo tekigambika era tojja ng'okwo. Nkusaba kuwa video yaffe like mu ngeri emu eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'ososolaba omukutu guno mukwano gwange genda mu maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Bateeredde wano balekedde Divorce Matovu. Okay, okwongera obbatangazaamuko
omanyi nze mbadde mu kkooti mu nsonga za Alien Skin era mbadde ninaanya omulamuzi w'ayimiridde awo. Alien Skin asabye bbeeyi wali wagambidde mbadde nsaba kweyimirirwa. Omulamuzi wa kkooti kubimuwereddwa abawaabi nga bigamba nti bwe bata Alien Skin bali abalala 18 okuli Ibula Kabadia n'abalala bayinza obutalabika. Mu bufunze kino kitegeeza nti Alien Skin agenda beerayoko basooke bakwate Ibula Kabadia n'abalala ng'okuli bakomanda Mudogo n'abalala. So Alien Skin alina okuwaayo ba Ibula Kabadia, komanda Mudogo n'abalala abeegayirire bajje. Ekyo temwakiwulidde nenze mbaddewo nga nkiwulira nti bamutaja taata akanya obujulizi banna abalira ku nsiko baleme kulabika. Ekyo nakyo mukiwulirize mukitwale nga kikulu. Mbaddewo byenjogera si bya kutema kigambo. Mbaddewo Ibula Kabadia nalabye we pikapi ko gamba nti twagala kibanda genda omunoonyeewo ejali gwe kyomanya tekimulizizaayo mukuyumuzizaayo gwe Ibula Kabadia obutalabika n'abalala. Ebyo bigambo byange saagala muntwale mbadde mu kkooti mbaddewo nze abadde ku channel yange Celebrity Track obadda munda aba live. So saagala nti banyumiriza oba ki Ibula Kabadia tewesembereza luzira.